Kenzo chenyizo mugamba ye ng'omuntu I think asirikeko. Asirise teyejjusa. Ayagala Eddie Kenzo asirikeko. Koze ebintu ebimu abireka aleme byogerako because bimulabisa. Kenzo speaks for the selected few. He speaks for the selected few who are the oppressors. Really? Yes, your point here, because go wait again. For example, based off what he's saying, ti abantu abekalaka asabagala kwonona bintu by'abantu. Nembera ngeyo. Oko ku paintinga kifaananyi ky'ekintu ky'otanalabako. Oba okola ki? Oba okola Zinduza piwanu epasi jagala kumutwala ha kilasi nene nyoho wandi muntu tehe mu baby klasi natandikira dala ha wansi nyonga pale nkola ya fe wanoku wanu boyiji akapidi mbade sapo kapele kala kema yakasota mlaka tukire bona habanje gade kumunya kweno information na dala team bope wine team a pasi chemukoze ha bope chemukoze mukolo Eddie Kenzo nakola lero tagenda kubanga heye bakane Fiona Nyamutoro abunyinyira no kujukiza tana subscribing kadeka jam personalize katika mo satellite subscribe kuchimecho tuka mugwanga oerenga ochifuna mbuda abunyinyira no kujukiza hajimiti walinyo kulomberedwa takosa chikola cha chilogo yangamenti no gwena inebizibu to hesitating up inboxing number ile osembe 1515 inboxing kwa WhatsApp oba mukubireko ajja kubanga akuyamba gwa ina majini teba kuongeza salary mu inboxing byonebyo yangambi abikola ko bulungi ehanyo kale katuyongere na mawulire gafe agale nakola leta hepasi chakoze Fiona Nyamutoro wa muno mukuru Eddie Kenzo nagamba tino Fiona Nyamutoro ayinza kubanga yakula losi jatamanyi jagenda kubanga yejusa lwachi mbambi ogerera nnyo ngenda kupa kuplinga ka video ka Eddie Kenzo mbale kuletire ne bya Sami mukoti Kenzo chenyizo mugamba ye ng'omuntu I think asirikeko. Asirise teyejjusa. Ayagala Eddie Kenzo asirikeko. Koze ebintu ebimu abireka aleme byogerako because bimulabisa. Kenzo speaks for the selected few. He speaks for the selected few who are the oppressors. Really? Yes, your point here, because go wait again. For example, based off what he's saying, ti abantu abekalaka asabagala kwonona bintu by'abantu. Nembera ngeyo. Oko ku paintinga kifaananyi ky'ekintu ky'otanalabako. Oba okola ki? Oba okola ki okupaintinga ekifaananyi ky'ekintu ky'otanalabako. Nze buli kimu kye twogera wano, kye twogera government yenu. It is happening currently. Everything some of us talk about is real. This is not animated. Oyo Kenzo ali animated. You can see that someone is talking about things. Ibya film ya tamani. Tabimanyi because tanalaba kintu kyonna bobanga tonalaba kintu lwaki assuming kigenda happening. Government yene ine mundu zonna walaba abantu be baleeta. Baleeta ebimotoka byonna ebyamajje ne baleeta bikimu ne biyitamu olunaku before olunaku lw'okwekalakasa abantu bagenda okukola match abali peaceful tekuli yali akutte kiggo tekuli yali akutte kambe tekuli yali akutte mundu bo be bali babikutte era basobola okukwata buli omu gwe basobola okukwata ne bamuteekako. That means they had the manpower. Balina ne manpower y'okutambula nabo paka ku parliament ne batabakola kintu kyonna era n'abantu tebalina kye bandikoze era bandiyogedde bwogezi naye bakwate ne babasiba. Ono president wa federation president wa bayi nanti ze sigiri mu federation alengerera bano nanti alengerera yes probably alengerera government nze kyendaba atumulemu ogambye ki alengerera government because based off what is saying ebyo bintu ba government be babyogere ebyo bintu by'okuyiiya ebibozi be basyasinza okuyiiya ebibozi government yawa yekyasinza okuyiiya ebibozi fe twogera ku bintu ebiri real. Kenzo ayiiya ebibozi mbozi ezo nti nalaba nsimanya egindi bagira bwe bati kati mwagala bijje wano byazzeewo ddi. Sami yagamba nti ng'ennaku z'omwezi 23 July bagenda kucekinga government eriko nkotinga bigambo bye teyagamba nti tugenda kucekinga yagamba bagenda kucekinga ono mwana Sami muganda ennaku z'omwezi 23 tugenda kucekingamu kye bayita test 1 tugenda kucekingamu government ero ng'abavubuka Sami yamalirizanga gwe bacekinze omuntu aleeta eggulire erikwata ku Sami Lubongoya enjogera kyayogeramu teyina maanyi eragira ddala nti Sami ali ku lulwe. Muganda waffe Sami bamulese mu kooti nga kyeri ategedde ne bamukukusa ne bamuyingiza
ne bamusalira ne bamucharginga omusango naye gwatategedde naye bana basirikale bagamba kirabika common nuisance gwe bamutaddeko. Lubongoya agambye tamanyi lwaki Sami bamusibye bamukukusiza bamuleeta mu kooti n'ensonga tazimanyi. Lubongoya gwe buli ekibaawo tomanyanga ku nsonga lwaki tovaayo n'obulira nga bannayuganda at least kino kyabaddewo naye kyendowooza kye kino na kino gwe eva obeera tomanyi kigenda mu maaso anaata kimanyi nti baabagamba mukole peaceful protest naye ne mudda ku internet ne mwereega ne musuubiza bannayuganda nga bwe mugenda okukiyitiriza nga bwe mugenda okukyekinga gavumenti ku ssaawa eno gavumenti ebakyekinze n'omuntu wammwe Sami ali mu kkomera. Nyongera okubajjukiza nti bwe waliyo soldier abaddewo ng'era ya leadinga bwe twatuga nti bafuutu bigere Sami abeera mu kifo ekisooka. Kati Sami arwanye nnyo okumakinga sure nti atunda struggle eno mu bantu bagitegere mu bubi ne mu bulungi. Sami abaddewo ku kaseera kano wemuyimirira abaana ba NUP ne mumwewakana kitegeeza nti mmwe mwenna abali eyo kino kibabeerenga kyakulabirako. Mu struggle oli ku lulwo. Struggle kitegeeza nti zukka ku makya obuze mukyalawo hani tulina sukaali tulina amata g'abaana abaana bagenda kusoma eyo gye bayita struggle. Naye eno struggle ey'okukwata ebijiiko ne fork ey'okutega kamera ey'okubira bbira nti leta tugule ebitiiyo akina tugule ensuululu tugenda kujjako gavumenti. It's not happening. Mukyala Sami ali mu maziga yakakola videos nga 8 mu Luzungu mu Lukiga mu Lunyankole mu Lutoro mu Luganda. Amaganda bannange amanya gange nze Christine mukyala wa Sami Kanya obudde buzibye waffe mu mbeera nnungi asubenti Kanya yabuziddwawo olunaku lwajjo akawungeza ekiro bamubaddeko bagamba yabadde ataawa nga tasobola kussa. Tumanyi obulamu bwe buvudde mabega nga bukosefu abadde emirundi egiwerako mwenda mugirabye ku media. Yatuuse ekiseera nga atandika okukolola nga tasobola kussa olunda amagulu gazimbye kubanga baamukuba binnyo katambula na kutambula omutwe nga bye bamubuuza making na sense. Naye nga lwaki Sami yavayo n'agamba abantu nti alina ekirwadde ekimuluma n'abagamba taweza myaka 5. Bw'oba toweza myaka 5 nga bw'ogamba bannayuganda lwaki obudde bw'osigaziza totuula n'onywa ku tuzzi abaana bo ne bakulabako n'obawerekera ku ssomero mukyalawo n'akukwatako n'akufiiringa ng'emyaka 5 egyo bwe gijja kama Katonda bw'akwongerayo n'owezaayo 10 alhamdulillah. Naye for now muyiga okwerabirira abantu be mulwanirira bali waka basula mu masuuka ga white beetegekera genda mu